Dr. Jose Chameleone, Weasel, Pallaso, King Saha, Spice Diana kye bakoze munnanga ate Comedy Store muganda wange wali kuwuuma showgrounds ate kibadde kikambwe nnyo. By the way, obumu ku butambi obadde bugeetinze viral ku mukutu ogwa TikTok bye ntuuse nabyo okubeera nga nkulagako ko wali Weasel ajjidde kagaali okuyimba ku stage. Ate nga ye Spice Diana ayanjudde wali King Saha nga best friend we eri munnanga ate abantu bannange ekibadde mu Comedy Store wali ate kibadde kikambwe. Bampita Jaminati sinza ku Jaminati Yogi kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala ate wali okamala video osobola ogimpeera like kibeere nga nakyo kitambwira ddala muganda wange. Gwe alaba eside eno kakati nno embeera bwetyo nno munnanga ate bwe yabadde wali nga bwogezako kulaba wali mwana mulenzi munnanga ate King Saha bw'ati bwe yayingiddewo. Ku sayidi y'emu bannange ekyabadde wali mu katambi Spice Diana n'ayanjula munnange eri abantu wali n'ayanjula mwana mulenzi munnange ate King Saha nga wali best friend we. Oluyimba luno munnanga ate lukyamula nnyo eri abawagizi kubanga wali kasita kubeerako King Saha ne Spice Diana nkugambye beekola munnanga ate obusolosolo wali ku luyimba luno olwa best friend era nga bw'olabye munnanga ate mu katambi esayidi. Kakati nno kankwongereyo ko wali Weasel ye baamuletedde munnanga ate wali kagaali. Oh my god, ekifo kyasaanikidde vibe ne mwana mulenzi munnanga ate Chameleone ku luyimba luno. Nkugambye baasobodde munnanga ate okyamula abawagizi wali munnanga ate mu Comedy Store. Wajjukira nti nno nga bwe mbadde nkutegeeza nti byabadde wali munnanga ate kuwoma showgrounds esayidi eyo. Kakati nno ngenda kubeera nno nga nkulekera akatambi kano aka Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso wali olabe enjoyment engeri gye yabaddemu awo mu katambi awo akabadde kakutte ettabbu ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa ate ne Facebook. Webityo nno munnanga ate we byatambudde esayidi eyo baasobodde munnanga ate okyamula abawagizi baabwe esayidi wali Spice Diana, King Saha, Pallaso kw'ossa ate ne Chameleone. Weasel abayimbi ab'enjawulo nabo baabaddeyo munnange naye muganda wange siteegi era nga bw'olabye ekifo kyabadde kisaanikidde vibe anti wabitegedde nti nno Chameleone, Pallaso, Weasel, King Saha, Spice Diana baabadde ku stage y'emu. Oh my god, n'osooka n'ondabira naye nno weebiti munnanga ate we byatambudde bwe nti bwe nkoze ku zi updates zino kakasa nti nno subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebye nnaaba nfunyeewoko mu maaso.